era n'alabako n'amawanga amalala ag'enjawulo ng'asaba obuyambi okulaba nga bamuwa ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Eggwanga erya Germany lirina the bayita Leopard tanks eza bagenda maaso n'okuba nti batunda amawanga ag'enjawulo era nga amawanga mangi agaziguzeeko z'amaanyi. Weewaawo Russia yagamba, eggwanga erya Germany lyagamba twandiyagadde nnyo okuwa eggwanga lya Ukraine tanks zino zigende maaso n'okukozesebwa mu kulwana, naye wakyaliwo eggwanga erya America lirina okusooka okukkiririza nalyo oboolyawo okuwaayo tanka zaayo. Waliwo amawanga ag'enjawulo agaali gagula edda ku tanka zino era nga gazikozesa mu mawanga gaazo. Kakati yo Germany egamba ffe tubagaana genda maaso nakukosa Leopard tanks zino zigabira abantu balala oba zitwala amawanga ga Ukraine muli baddembe bwe mama azitugulako. Ne ffe nga Russia ffe nga Germany twetaaga kusooka kwebuuza ku ggwanga erya America n'okulaba oba nalyo litukkiriza obukwakkulizo bwalyo bwe lyali ligenda maaso n'okuwaayo okusobola okuba nti ne tanka za America nazo zikozesebwa so si zaffe zokka nga ffe tuziwaddeyo. Kakati yo Germany egamba gw'alina tanks nga wazitugulako ng'oyagala okuzikozesa obulungi genda maaso ozikozese mu lutalo olwo, tetulina mutawaana mu nsonga yonna. Ebyo ngera bikyagenda maaso mu ggwanga lyerimu eryo ery'eggwanga erya Russia. Kati ate omusajja mukulu w'eggwanga erya Turkey agenze maaso n'awawoninga eggwanga erya Sweden. Sweden lirimu ku mawanga oboolyawo agatanda bagenda mu NATO naye nga gasaba gagende mu NATO okusobola okulaba nti gafuba nga bwe gasobola okugenda maaso n'okuba nti nago genyweza singa wabaawo obuzibu. Kakati ekireese omusajja wa Turkey okugenda maaso n'okuba nabira mu maaso n'abagamba nti nammwe nga musaba okugenda mu nteekateeka ezo ez'okwagala okujja mu NATO tetugenda kuba backing up olw'ensonga nti obadde okwekalakaasa okw'enjawulo mu ggwanga erya Sweden. Okwekalakaasa kuno nekweta ebizibu, abasajja mu kwekalakaasa ate bayokyezza Qur'ani. Kakati ye Tayyip n'agamba nti sigenda kukkiriza bantu bagenda mu maaso nakwagala kuwaayo birowoozo byabwe oba nakwekalakaasa olw'ensonga zaabwe ate ne bagattamu ensonga z'okutyoboola Qur'ani nga bwe mwakikoze. Sweden mbalinze sigenda kuba baakinga naye munaaba mwagala okuba nti mwegatta butereevu mu NATO nga bwe mukyagala kibeere nja kubaleka sigenda kuba backup olw'ensonga nti muli basajja babi nnyo. Okwekalakasa kwammwe ate okutekamu okwekalakasa okwokwo kya Qur'ani ekitali kirungi tetugenda kuba nti tudda ku sayidi yammwe. Ensonga gye mwakoze yabadde mbi nnyo nyini ddala nabwe kityo tugenda kubalaga nti tetukkiriziganya nammwe mu nsonga zonna. Awo mu kibuga Stockholm abasajja abo gye babadde nga bagenda mu maaso n'okwekalakaasa nga bagamba nti byonna ebigenda maaso tebakkirizaganya nabyo era nga eggwanga erya Turkey lyo ne linyiiga ne ligamba tetuyinza kukkiriza mmwe kubagoberera era n'okubawagira mu nsonga zammwe zonna ze mugenda okuba nga muwagira. Bwe tujja wano ewaffe mu Africa ne tugenda mu ggwanga erya South Africa